Nze Shamila Namale. Kizibu ki ekiriwo? Kizibu ekiriwo nazaala mu looya Alaka ne muzaalamu mwana amaze emyaka 3 tandabirira mbadde neerabirira ng'omukyala yenna okola ne weetereza ng'oyongera ku ddoboozi naye kyatuuse ne nnemererwa mu kulemererwa ne munoonya ng'omuntu ne taata wange omu ne tugenda mu ofiisi ne twogera naye n'atulaga mbu ategedde n'agamba agenda kumpa ssente z'omwana ne okusulwa na buli kimu n'atubuzaabuza nga omukubira amasimu agajjako paka we twatuuse nti naye kiki ki ekigenda mu maaso ne tugamba tugende ku poliisi ne tugenda ku kiba poliisi ne tuteekayo omusango ne tubeera statement ne tufuna ne reference number. Yakoze eki bwe yalabye ebyo? Kati ne muweereza leeta gye bampadde okuva ku poliisi. Akuba essimu nanyombesa nnyo nangamba ngende mbi counseling ne mugamba nti lwaki mba mbi counseling kuba tukuwadde chance ey'omu buntu emyaka 3 tulabirira mwana tuzze ne student ekitanga aze gy'oli ayogedde naawe naye olaga nti nno tokiriimu toyagala labirira mwana. Okay, poliisi yawa? Poliisi y'ekirwa. Omwana bbanga ki? Omwana wa myaka 3. Ye yamuwa erinnya oba? Ye yagamuwa. Tamwegaana ate omwana gwe weegaana lwaki oba oweereza school fees bw'emitwalo 65 nga tekulina bintu bya mwana by'alina kukozesa. Ze yaweereza bwe wamwabidde ku poliisi? Ze yaweereza nga maze muweereza ku poliisi. Tezirina kye zisobola na kukola. Ennyumba batubanja nkola ssente ziba ntono tezisobola kulabirira nze na mwana. Taata wo y'ani? Ye mwami Nsereko Sebulika. Medi Nsereko? Oyo yennyini. Ye yagamba atya bwe yabiwulira? Yagamba obeera otya ng'ozadde mwana wa muno n'omusuula ng'omuzadde yenna omuntu alumu nze njagala kale balabirire omwana we asasule ennyumba mwe tusula abeere taata nze ne waaba oba ngambe ntya njagala labirire omwana we labirire omwana we kale bw'alaka alabirire omwana we naye ng'akakasa ddala nti yamuzaala ate amanya yali gamuwadde atya gwe muntu gw'otazaala bwaki oba omuntu omuweeza mobile money gw'oba tozadde aba nkolera UN Mugabi wa buyambi charity. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.